Tukwaniriza nate mu kitundu kyaffe kino eky'olwaleero mu mboozi ezitaanyumizibwa mu lutalo lwe Luweero. Mu kitundu kino tutandise ne Ronald Kayiza ng'ono y'omu ku baali mu lutalo luno. Ronald Kayiza yali amanyikiddwa nga Datsun. Ono yazaalibwa Novemba ng'ennaku z'omwezi 25, 1959 mu maka ga Ssaalongo Mutumba mu Kiibi ne Nnaalongo Nyese Nabweteme ab'okukyalo Bbanda bugendera ddala mu ggombolola y'Ekisoga Nakisunga mu disitulikiti y'e Mukono. Yakazibwako erya Datsun, emmotoka eyali esinga okudduka mu biseera ebyo olw'okuba yatuusanga amawulire mu bwangu ennyo nga kyokka yeeyambisanga kagaali kamaanyi ga kifuba. Ono anyumya nti yasomera Nsanja Primary School e Katosi n'Enkoko Njeru nga gye yasomera emisomo gye egyasooka mu siniya era ne mu juniya ey'okubiri. Ono ng'amaze okusoma yafuna omulimu mu kibuga e Mubende ng'omulimu guno gwali gwa kuddukanya kyuma kyali kisunda mazzi mu kabuga ako. Bwamuyamba nnyo okubeera ng'afuna emirimu emirala egyali giwerako omwali n'ogw'okuddukanya ekyuma ekisunda amazzi mu nkambi y'e Kabamba. Mu 1973 ono yeegatta ku kampuni ya Republic Motors mu kibangirizi ky'amakolero mu Kampala nga makanika. Wabula nga yalekulira mu 1975 n'agenda e Kanyanda ku kyalo Kito mu Luweero, geno gye yeegattira ku kojjaawe Stephen Katende. Kojjaawe yamuwa amagezi ayingire obusuubuzi bw'emmwanyi. Mu kulonda kwa 1980 ono yayingira ekibiina kya Uganda Patriotic Movement mu muluka gw'e Kanyanda nga ye yali akola obwamawulire. Mu 1981 ono yali awuliddeko nti abayeekera ba NRM bali mu kitundu ekyo, wabula okusooka okubasisinkana gwali mwaka ogwo gwennyini ogw'ekinanamu nga guggwako. Akawungeezi kamu ono yafuna obubaka okuva ewa Hajji Nadduli ng'amuyita n'akakiiko ke konna aka UPM ak'omuluka gw'e Kanyanda ne bagenda ku ssomero lya Kalasa Primary School. Bammemba b'akakiiko be yali akola nabo kwaliko Paulo Kakonge, Paulo Semakula ne John Sekamwa. Bano bonna baali basomesa ba pulayimale ate nga balala kwaliko Jimmy Mukasa, Tony Luyima, David Luboye era n'omulala eyali amanyikiddwako erya Meja. Mu kafubo Hajji Nadduli yabategeeza nti omukulembeze wa NRA ayagala kubeera ng'asisinkana olukiiko lw'abakulu bano. Nadduli yabategeeza nti Museveni yali alinze bulinzi ttiimu y'abakulu bano okubeera nga bagenda e Lutta, era Patrick Senkali eyali omuvuzi w'ekigaali ky'abayeekera yabatambuzanga okubatuusa mu nfu z'abayeekera yali yeetegese dda. Bano baabavuga ne babatuusayo akawungeezi ako okubeera nga basisinkana Museveni. Senkali ye yali avunaanyizibwa ku kulagirira abayeekera ba NRA abalwanyi abapya n'abagenyi okuva mu bitundu eby'enjawulo mu kitundu ekyo eky'eruweero, Mubende, teekako n'empigi. Olugendo olubatuusa ku nkambi y'e Lutta lwamala essaawa 3 era Museveni n'abasisinkana ekiro ekyo. Kyakkaanyizibwako nti amangu ddala bano balina okutandika okutendekebwa mu by'ekijaasi. Babakwasa Eritu Mwine okubeera nga bakulemberamu okubatendeka, era ng'ono yabatendeka ng'ayambibwako bakkamanda abalala omwali Fred Rwigema, Julius Aine, Lauben Ikondere, Paul Kagame n'abalala. Oluvannyuma lw'okutendekebwa, Kakonge baamusigaza mu kiwayi ky'ebyobufuzi, era nga kino tekyewuunyisa lwaki ono yalondebwa ng'omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Moyo ng'olutalo luwedde ku kifo ky'obwa Special District Administrator bamuyite SDA. Ba SDA baali babaka ba pulezidenti mu disitulikiti nga be bakulira ebyobufuzi mu gavumenti ez'ebitundu. Sekamwa, Semakula, Luyima ne Mukasa baafuuka abasomesa oba bayita abatendesi mu bitongole bya NRA eby'enjawulo e Mulama teekako n'ekitebere. Ronald Kayiza yannyikira mu lutalo nga yeenyigira mu nnuba ne mission ez'okuketta abalabe. Ono yafuuka wa mugaso era emirundi mingi yatambuzanga batule ya loole ennene ku kagaali ke. Batule yawanga abayeekera amasannyalaze agaatulisanga bbomu z'oku ttaka. Buli mulundi abayeekera lwe baabeeranga bazinduukiriza oluseregende lw'emmotoka z'amagye ga gavumenti. Bbomu z'oku ttaka zaasimbwanga ku nguudo ne zigattibwa ku batule eno
zisobola okubeera nga zikuba omulabe buli yabeeranga mu ntabwe eyabeeranga etegeddwamu. Kayiza agamba nti baatule zino zassibwangako omuliro nga bakozesa yingini za mmotoka ezaalinga ziwambiddwa oba tulakita ku kitebe ky'abayeekera ekyali mu maka ga Sonko. Sulaiman Kalibala ne Meja Kizito kya Mufumba bwe baali bassizza galagi y'emmotoka ze baabeeranga bawambye. Kayiza ono emirimu gyonna yagikolanga naye yakoleranga wansi wa Apollo maarufu eyali mukama we. Kayiza ajjukira nti tebyalinga byangu kubanga olumu enkambi yaabwe ey'emugogo yalumbibwa emmotoka za poliisi ebikwekweto ebyali bikoleddwa amagye ga gavumenti. Era mu bikwekweto bino mwe baayoolera abayeekera abaali bawererako ddala omwali Hajji Nadduli, Godfrey Kazibweteekako n'abalala. Enkambi eno yali wansi wa Hajji mu Muhwezi. Webale kunyumirwa byafaayo, naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba? Naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka. N'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya, Spring ne Camcare ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Kujjukiza nti gwatera okutambula n'ogendako mu Eastern Region oba mu Mbale, kozesa Hilltop View Hotel. Pereza yaabwe ya mulembe ate nga tebakolagana na mwenge. Billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Hajji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Hajji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Era mu bikwekweto bino mwe baayoolera abayeekera abaali bawererako ddala omwali Hajji Nadduli, Godfrey Kazibweteekako n'abalala. Enkambi eno yali wansi wa Hajji mu Muhwezi. Nti mu lulumba luno abalwanyi b'abayeekera badduka tebeesiikidde na kanyeebwa ne batuuka n'okwerabira ebintu byabwe bikozesebwa okugeza ng'amasefuliya. Bano badde emabega nga bayita mu byalo Nannyeenya, oluvannyuma ne beesogga ekibira ekiriraanye faamu ya Kasule. Ekyalo Kayiza kwe yali abeera kyali Kanyanda Kitto, era nga yali amanyi abantu b'omu kitundu kino bulungi. Ye mu Muhwezi bwe yamusaba okunoonya entamu z'okufumbiramu, yatuukirira mukyala w'omwami ayitibwa Seggirinya bwe baava ku kyalo ekimu, n'amuyitiramu ebyo batuuseeko nga bw'amusaba obuyambi bwonna bwe yali asobola. Mukyala Seggirinya naye bw'atyo n'akkiriza enkambi etaali ya lubeerera okubeera ng'ekubibwa mu kibira kyabwe. Ronald Kayiza ne mukyala Seggirinya baafuna eppipa y'amazzi ne bagisalamu ebitundu bibiri ekozesebwe ng'essefuliya. Ennaku ezaddirira abayeekera ba NRA beefuga ekifo ekyo ne basaawa amakubo g'okutolokeramu mwe baayitira okutuuka e Kawumu, oluvannyuma ne bakuba enkambi ku ttaka lya Zaakayo Kalibala ne Ssekamwa. Eno baasooka kusisinkana Saamu Ssenkubuge, Aminzi Sempiira, Christopher Makubuya, Peter Kolokolo ne Hajji Ali Kasaka. Abayeekera beefuula abaali bayitamu obuyisi mu kkubo eryo okutuuka Balimanyanki ekyali kiriraanyeewo, naye nga mazima baali basiisidde luuyi lulala olw'ekibira ku ttaka lya Kalibala ne Ssekamwa. Olwo ekitundu kino nga kumpi kyonna kizingiddwako, Kayiza ne Kamwererwe baagenda ekangava okufunayo bannaabwe abalala. Enkambi y'ebyokwerinda yassibwawo kumpi n'omugga Mayanja okusobola okwerinda obulumbaganyi bw'omulabe okuva mu makubo ag'Emasuuliita ne Kalongero. Enkambi endala zassibwawo ku byalo ebiriraanyeewo okuli Kikunyu ne Kikubampanga okwerinda obulumbaganyi bw'omulabe okuva ku luuyi olw'Ennamayumba. N'endala yassibwawo e Nabulo okwerinda obulumbaganyi bw'omulabe ku luuyi olw'Essemuto. Omulimu gwa Kayiza omukulu gwali gwa kuketta, okutambuza obubaka n'okutambuza baatule. Mu mirimu gino mwe yamanyira ne Jacob Asiimwe, omukulu w'essomero lya Masuuliita SS. Omu ku bakessi b'abayeekera yaleeta amawulire nti Asiimwe abawadde ensawo y'ebijanjaalo.
Kayiza yakwata eggaali n'afuna ne banne abalala 3 okugenda okunona ebijanjaalo ebyo. Ku lunaku lwe lumu amawulire lwe gaasaasaana nti emmotoka eriko ebyokulwanyisa yali eremeddwa ekibinja ky'abalwanyi ba Kayira ekya UFM mu kaga k'e Bakka ku kyalo Bugwe. Kayiza yali awerekeddwako Toofa Agaba, bw'atyo n'akola ddiiru ne munnaddiini omulugwalo w'e Kalongero. Munnaddiini ono yali alina pikipiki gye yawa Agaba agendereko e Mundulen, ng'eno gye yaweera Salimu Sale ne gimuweeza amawulire ag'essanyu. Kayiza, Katimbo Nalumoso ne Diriisa Katende baasanga emmotoka eriko ebyokulwanyisa ng'ali eremedde mu bisooto, ng'eno yali eri mu kukuumibwa omusajja gwe baali bayita Sonko. Musajja mukulu ono yali muyeekera wa UFM, era Sonko olwalaba abakulu bano n'abategeeza nti tebamutta, n'abannyonnyola ebyali bimutuuseeko nga bwe yali akubiddwa amasasi essaawa ntono nnyo emabega mu bulumbaganyi bwa Barracks y'oku Lubiri. Era nga Sonko n'oluvannyuma yeegatta ku bayeekera bano aba NRA. Bano baatikkula emmundu okukendeeza ku buzito bwa loole basobole okubeera nga bagisindika okugijja mu bisooto. Era omu ku batuuze eyali azze okulaba ogubadde yeewaayo okuvuga loole eno oluvannyuma lw'okukitegeera nti bano abaali bagiriko bayeekera ba NRA. Loole eno baagivuga ne bagitwala e Masuuliita, emmundu ezimu nga bazireese awo ku kkubo. Abatuuze abalala babeegattako olw'okutya ebiyinza okuddirira singa amagye ga gavumenti gagezaako okuyigga abayeekera bano ne basanga emmundu ezo nga ziri awo. Asiimwe n'abamu ku bayizi be abaali mu kisulo beegatta ku bayeekera akawungeezi ako. Omu ku bo ye Maama Kawempe oluvannyuma eyafuuka kaada wa NRM. Nga bakutte erigenda e Mawale Kawumu mu kitundu ekiyitibwa Nakatanda, basisinkana ekibinja kya NRA ekyabazzaamu amaanyi nga kikulemberwa Salimu Sale Agaba kye yali anonye. Baali bavuga mmotoka ekika kya Peugeot 400 ne loole ya Emmanuel Kayonda ataali mu magye. Olwo ekibinja kya Agaba bwe kito kyaddayo ne kinona emmundu ezaali zisigadde ku kkubo, era emmundu zino ezaali ziwerako ddala zaaweebwa abalwanyi mu kitundu eky'Ekikunyu. Kayiza naye y'omu ku baasengukira essinga oluvannyuma lw'olutalo lw'e Bukalabi mu 1983.